Oye President w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ng'olunaku olwaleero batuuse ku nzikiriziganya y'okuwaayo ofiisi era ng'omukulu Mathias Mpuga Nsamba ofiisi eno agiwaddeyo mu ssanyu nga tebamukase weewaawo yasooka kuguguba naye amazina akiraba omukulembeze kyabadde amusaba ebbanga lyonna era bw'atyo n'agamba nti nina okuzzaayo ofiisi y'omukulembeze kubanga abantu be bantuma si bali abankozesa ensobi abansuula mu katego akasente weewaawo nali sizimanyi era zaali zakuteesebwako ne bansuula mu katego ako so akatego nkejjeeko olunaku olwaleero bannayuganda mbasaba chance ey'okubiri bannange temundaba nga mubbi mundabe nga omuntu bye bigambo ow'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba byayinza okwogera kusigaza ekitiibwa kye naye bwe birema okumuva mu kamwa ke kigenda kuba different. It will be a different story. His Excellency the President of Uganda nga yetumanyi nti ono taata akuma ayaniriza ayagala abantu ne munange tayagala ntalo omukulu amuwuliriza era namuwa chance ey'okubiri banange tweyanza nnyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannayuganda tubasaba okutwegatte wamu tulabe nga tugezaako okukola ki okukwataganira wamu naffe twagala ntalo twetaaga nnyo okwegatta gemaanyi ne Ssaabasajja Kabaka agoogerako era agatugambako era nga tubasuubiza netubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the President of Uganda atambulamu ne bannayuganda okulaba nga tutereeza buli kimu na byonna nze nvumya kino ki principle mbikoye ebyo kivuma abaagala okusula Museveni bali mu gavumenti mwennyini ne mubba ssente abantu ne mwewa ssente abantu ne mugaba ssente ensi yonna neewuniikirira baatulaga wano ssente sipiika zaakozesa mu lunaku babikuba mu mawulire awo. So His Excellency jajja tehabulwa mutuyambe ku parliament eyo tuddeyo tukole accountability sente zisusse obungi Mpuga mwali mumuwazaaki lwakuopozinga nnyo gavumenti Besigye nga temwazimuwa twagala transparency mu parliament mujja kutunnyonnyola wa sente gye ziri tetwagala kirala twagala sente lweno mugiyita faamu yammwe musitukireemu abantu bane bawa emisolo ne mudda kuseteza omweyi w'omusolo ne mwegabira twagala sente twagala kutunnyonnyola sente ziriwa mu abaana bammwe bali bulungi abantu muguza amaka ebweru abamu ina apartments e Nairobi ensi mugibbye mugireseewa abantu bakoowu abantu balina obulumi abantu bakera mu butale bakole ne mubajjako emisolo parliament yo ne yeewa bwewi nga bweyagala sente beewa bwewi nzogaba bali mu bonanza. No, this should end immediately. Buli avaayo okubyogerako gwe mutiisatiisa gwe musiba kale nange munsibe buli avaayo okwogera ku parliament RDC Bulora yalizayinize bannamawulire bali mukomera kale nange munsibe arrest me baba wana obali ne gwanga lyammwe tuli bannayuganda wano lino eggwanga lyaffe ffenna. We should talk about corruption. Mwagala kututiisatiisa lino eggwanga lyaffe kati njagala yansiba kale tusasula emisolo abaana bali bweru bali mu Saudi Arabia baliyo babonaabona abaana bali kata babonaabona mumuli eno mweyagala bweyagaze mugula mmotoka mpya amayumba bwe muzimba ozensi ensanyufu nga mutwala abaana bammwe ebweru basomadde tewali muntu agenda kukoma ku munnayuganda naddala nga twogera ku ssente zaffe ez'omweyi w'omusolo buli mukulembeze mu gavumenti
awulira nti akooye okuwa abantu accountability toyogerwako dda mu faamu yo. Eno eggwanga si faamu yo, eno ensi ya bannayuganda bajjajjaffe bagirwanirira. It's our grandparents who fought for this country. Teyina nnyiniyo awulira nti okooye okuweereza bannayuganda ddebbali. Nja kubuuza nno nzaani ojja kuntegeera. You will know me. Sa bintu bya kisiru. So jeneemoke tukusaba. Jeno Mozinga bwe wazze okulwanisa engozi yingirako mu palamenti awo abantu bakooye. Wenda okuli ono bamuwadde 5 oli bamuwadde 4 bano beewadde 2. Too much money. Mpuga mwamuwaza ati we tuba tutandikira n'etteeka lye mwazimuwera mulimpe wiikiro looki gye mwagoberera okuwa Mpuga sente miliyoni 5 teeka ki madamu. Muyinza okulooza buli omu wano musiru. Ngenda kutuuma omwana wange Anderson Bulola. Oyo Bulola yeetagana kugulamu luguudo. Abantu bano otamala bakambuwalira. Ne mufuga abantu nga bafuga ente. Oza bannayuganda basiru. Kwa batugumiikiriza emyaka 4. Abantu bafuze emyaka 4 tubafuge bulungi. Awo nvuddeyo kwa leero ndi mukamba. Nfuna abantu nga babonaabona, abantu tebalina kye balya, ekonomi tekola, amalwaliro temuli ddagala, bano beewa ssente. Nedda. No. Mujja kutuwa accountability ku luno. Kiraaka wa parliament vaayo oyogere. We need explanations. Is it logical? Where is this money going? Which road do you use to give yourselves money? We want to know this time. Tukoyo obujozi bwammwe. Nze nabagamba mujja kunzita mmwe naye mujja kunzitira ku mazima. Bamulowooza nze nina kyenti. Tunabyogerera Kenya. So byebyo twetaaga accountability. Tukoye okulira abantu nga mwewa ssente mweweeko nno miliyoni 5 emiliyoni 5 500 million. Nga bannayuganda bali wano babonaabona anti balina na kye bali emirimu giweddewo. Sijja bekkiriza. I will not accept that. Nze nvumya kino ki principle mbikoye ebyo kivuma. Abaagala okusula Museveni bali mu gavumenti mwennyini. Ne mubba ssente abantu ne mwewa ssente abantu ne mugaba ssente ensi yonna neewuniikirira. Baatulaga wano ssente sipiika zaakozesa mu lunaku babikuba mu mawulire awo. So his excellence jajja tehabulwa mutuyambe ku palamenti eyo tuddeyo tukole accountability. Ssente zisusse obungi. Mpuga mwali mumuwaza ki lwakuopozinga nnyo gavumenti Besigye nga temwazimuwa. Twagala transparency mu parliament. Mujja kutunnyonnyola wa ssente gye ziri. Tetwagala kirala, twagala ssente. Lweno mugiyita faamu yammwe. Musitukireemu. Abantu bane bawa emisolo. Nemudda kuseteza omwewa omusolo ne mwegabira. Twagala ssente. Twagala ssente. Twagala kutunnyonnyola ssente ziriwa. Mu abaana bammwe bali bulungi. Abantu muguza amaka ebweru, abamu ina apartments e Nairobi. Ensi mugibbye mugireseewa.
abantu bako abantu balina obulumi abantu balina obulumi abantu bakera mu butale bakole ne mubajjako emisolo parliament yo ne yeewabwewi nga bweyagala sente beewabwewi nzugaba bali mu bonanza. No, this should end immediately. Buli avaayo okubyogerako gwe mutiisatiisa gwe musiba kale nange munsibe. Buli avaayo okwogera ku parliament RDC Bulora yalizayinize bannamawulire bali mu kkomera kale nange munsibe. Arrest me baba wana oba lino eggwanga lyammwe tuli bannayuganda wano lino eggwanga lyaffe ffenna. We should talk about corruption. Mwagala kututiisatiisa lino eggwanga lyaffe kati njagala yansiba kale tusasula emisolo. Abaana bali bweru bali mu Saudi Arabia baliyo babonaabona. Abaana bali Kata babonaabona. Mumuli eno mweyagala bweyagaze mugula mmotoka mpya amayumba bwe muzimba ozensi ensanyufu nga mutwale abaana bammwe bweru basomadde. Tewali muntu agenda kukoma ku munnayuganda naddala nga twogera ku ssente zaffe ez'omweyi w'omusolo. Buli mukulembeze mu gavumenti awulira nti akooye okuwa abantu accountability toyogerwako dda mu faamu yo. Eno eggwanga si faamu yo, eno ensi y'abannayuganda bajjajjaffe baagirwanirira. It's our grandparents who fought for this country. Teyina nnyiniyo awulira nti okooye okuweereza bannayuganda dde bbali. Nja kubuuza nno nzaani ojja kuntegeera. You will know me. Saa bintu bya kisiru. So jeneemuke tukusaba. Jeno mwozi nga bwe wazze okulwanisa enguzi yingirako mu palamenti awo abantu bakooye. Wenda okuli ono bamuwadde 5 oli bamuwadde 4 bano beewadde 2. Too much money. Mpuga mwamuwaza ati we tuba tutandikira n'etteeka lye mwazi muwera mulimpe wiikiro looki gye mwagoberera okuwa Mpuga sente $5,000,000 teeka ki madamu. Muyinza okulooza buli omu wano musiru. Ngenda kutuuma omwana wange Anderson Bulora. Oyo Bulora yeetagana kugulamu luguudo. Abantu bano otamala bakambuwalira. Ne mufuga abantu nga bafuga ente. Oza bannayuganda basiru. Kuba batugumiikiriza emyaka 4. Abantu bafuze emyaka 4 tubafuge bulungi. Awo nvuddeyo kwa leero ndi mukamba. Nfuna abantu nga babonaabona, abantu tebalina kye balya, ekonomi tekola, amalwaliro temuli ddagala, bano beewa ssente. Nedda. No. Mujja kutuwa accountability ku luno. Kiraaka wa parliament vaayo oyogere. We need explanations. Is it logical? Where is this money going? Which road do you tunabyogerera Kenya? So byebyo twetaaga accountability. Tukoye okulira abantu nga mwewa ssente mweweeko nno $1,500,000 $1,500,000 $500 million. Abannayuganda bali wano babonaabona anti balina na kye bali emirimu giweddewo. Sijja bekkereza. I will not accept that. Nze nvumya kino ki principle mbikoye ebyo kivuma. Abaagala okusula Museveni bali mu gavumenti mwennyini. Ne mubba ssente abantu ne mwewa ssente abantu ne mugaba ssente ensi yonna neewuniikirira.
batulaga wano sente speaker zakozesa mu lunaku babikuba mu mawulire awo. So His Excellency jajja tehabulwa mutuyambe ku parliament eyo tuddeyo tukole accountability. Sente zisusse obungi. Mpuga mwali mumuwazaaki lwakuopozinga nnyo gavumenti. Besigye nga temwazimuwa. Twagala transparency mu parliament. Mujja kutunnyonnyola wa sente gye ziri. Tetwagala kirala, twagala sente. Lweno mugiyita faamu yammwe. Musitukireemu. Abantu bane bawa emisolo. Nemudda kuseteza omweyi w'omusolo ne mwegabira. Twagala sente. Twagala sente. Twagala kutunnyonnyola sente ziriwa. Mu abaana bammwe bali bulungi. Abantu muguza amaka ebweru, abamu ina apartments e Nairobi. Ensi mugibbye mugireseewa. Abantu bakoowu, abantu balina obulumi. Abantu balina obulumi. Abantu bakeera mu butale bakole ne mubajjako emisolo. Parliament yo ne yeewa bwewi nga bweyagala sente beewa bwewi nzogaba bali mu bonanza. No, this should end immediately. Buli avaayo okubyogerako gwe mutiisatiisa gwe musiba kale nange munsibe. Buli avaayo okwogera ku parliament RDC Bulora yalizayinize bannamawulire bali mukomera kale nange munsibe. Arrest me baba wana oba lino eggwanga lyammwe. Tuli bannayuganda wano, lino eggwanga lyaffe ffenna. We should talk about corruption. Mwagala kututiisatiisa, lino eggwanga lyaffe. Kati njagala yansiba kale. Tusasula emisolo. Abaana bali bweru, bali mu Saudi Arabia, baliyo babonaabona. Abaana bali Kata babonaabona. Mumuli eno mweyagala bweyagaze, mugula mmotoka mpya, amayumba bwe muzimba. Ozensi ensanyufu. Ngo mutwale abaana bammwe ebweru basomadde. Tewali muntu agenda kukoma ku munnayuganda naddala nga twogera ku ssente zaffe ez'omweyi w'omusolo. Buli mukulembeze mu gavumenti awulira nti akooye okuwa abantu accountability toyogerwako dda mu faamu yo. Eno eggwanga si faamu yo. Eno ensi ya bannayuganda bajjajjaffe baagirwanirira. It's our grandparents who fought for this country. Teyina nnyiniyo awulira nti okooye okuweereza bannayuganda ddebbali. Nja kubuuza nno nzaani ojja kuntegeera. You will know me. Sa bintu bya kisiru. So jeneemoke tukusaba. Jeno Mozi nga bwe wazza okulwanisa enguzi yingirako mu parliament awo. Abantu bakooye. Wenda okuli ono bamuwadde 5, oli bamuwadde 4, bano beewadde 2. It's too much money. Mpuga mwamuwazaaki. We tuba tutandikira n'etteeka lye mwazimuwera mulimpe. Wiikiro. Looki gye mwagoberera okuwa Mpuga sente miliyoni 5. Teeka ki madamu. Muyinza okulooza buli omu wano musiru. Ngenda kutuuma omwana wange Anderson Bulora. Oyo Bulora yeetagana kugulamu luguudo. Abantu bano otamala bakambuwalira. Ne mufuga abantu nga bafuga ente. Oza bannayuganda basiru. Kwa batugumiikiriza emyaka 4. Abantu bafuze emyaka 4 tubafuge bulungi. Awo nvuddeyo kwa leero ndi mukamba. Ntuni abantu nga babonaabona, abantu tebalina kye balya, ekonomi tekola, amalwaliro temuli ddagala, bano beewa ssente. Nedda. No. Mujja kutuwa accountability ku luno. Kiraaka wa parliament vaayo oyogere. We need explanations. Is it logical? Where is this money going?
Which road do you use to give yourselves money? We want to know this time. Tukoyo obujozi bwammwe. Nze nabagamba mujja kunzita mmwe naye mujja kunzitira ku mazima. Bamulowooza nze nina kyenti. Tunabyogerera Kenya. So byebyo twetaaga accountability. Tukoye okulira abantu nga mwewa ssente mweweeko nno miliyoni 500 emiliyoni 5 500 million. Abannayuganda bali wano babonaabona anti balina nakye bali emirimu giweddewo. Sijja bekereza. I will not accept that. Yes, abantu bagala accountability, y'ebyo byonna sente. Mwana wa maama sooka weetegereze bano abalima amatooke nga baga exporting okuva mu nsi zaabwe ne bagateeka ne sente ezikolebwa. Era nga tubajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu kijja kutambula ddala bulungi nga bwe kirina okutambula.